not you know it, yeah? You know it. Tewali ngeri gy'osobola ku journalist ku ssaawa mukaaga n'ogamba nti abayizi 840 babadde bababanja bali tebasasula tuition emyaka 3 and tolisobola kuŋŋamba nti omwana wa gavumenti asasula omutwalo gumu 135 ate omubanja akakadde kamu. Principal ya university egamba teri student akola bibuuzo nga tasasudde tuition. Kati nze neebuuza bwe tuba tukola ebibuuzo bajja ne batumonitalinga ne batucekinga receipts zonna. Kati nze nawuza oyo omwana yakola atya ebibuuzo. Social sciences, they are like they have given them a very big bill that you have not been paying tuition, yet guys have been paying tuition. So we are not really happy because we have missed our test. Soon exams are coming. We are not really happy. Is I hear that some people who cleared already their tuition, especially the third years, but then it's like some people like didn't. They just found themselves like among the list of those people who have not paid. Goli wa second year fe tumaliriza lero tumisinze paper 3 ekisinga okutunyiza we mubanga mwalabye list kusawa mukaaga mwe mukulembera fe tubadde tukulembera kuva ku mulembe gwa Tyanga tubaddeko ku mulembe gwa Namazi tubaddeko ku mulembe gwone yakavaako bune list mwandigambye abaana oba ne mwogera nabo abalina receipts zaabo bakole ki basi presenting